okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaana ba Katonda, basebo ne bannyabo, Katonda waffe yeebazibwe otuyisa mu kiro kino nga tuli balamu. Simanyi bwe wakyakuyisizza, naye eri oyo eyafunye ebizibu nsaba Katonda akubeere anyiga ebiwondo ebyo. Naffe abaakiyiseemu tumwebaza olw'ekisa kye ekingi. Ate era nkwebaza okusalangawo buli lunaku okuzuukirawo naffe ku nsulo eno ey'enkya ku 3ABN TV olw'okuyiga ekigambo kya Katonda. Oli wa muwendo era tukwebaza olw'ekyo. Ekyene ya leero omuzaanawo wa Katonda Grace Kaweesa yagenda okusoosotera ekyokuyiga kyaffe Mukama kyatuteekedde nate ekirungi obwenkanidde awo. Nga situnagenda mu maaso nja kusaba tusabe Katonda atuwa omwoyo omutukuvu okutuyigiriza ekigambo kye. Webazibwe Katonda omulungi, jangu otusomesa ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Grace Kaweesa asinzira Bugema wali University wotusanga awo nga tuweereza Mukama waffe olw'ekisa kya Katonda. Olunaku lwajjo twayize ekyokuyiga ekirungi ekyadde kyogera nti ekkanisa esinduukiriza Yesu Kristo emmeeme. Ne tulaba nga teri kirala nnyo z'embeera zaffe ez'obukristaayo, nga newankubadde tuli baweereza b'amaanyi waliwo obutali bukyufu Katonda bw'alaba mu ffe, waliwo bye tukutte bye tugaanye okuta. N'agamba nti singa tunaalema ne tusigala mu mbeera efaana bw'etyo ajja kutusesema. Naye ne kituzaamu amaanyi n'atugamba nti wakyaliwo omukisa ogw'okukyusa embeera efaana bw'etyo nga nekinnaba kubeerawo. Kaakati tugenda okuyiga ate ekyokuyiga tukyali mu kubikkulirwa. Tuli ku bubaka buno obwawe ekkanisa ya Laodikiya bwe batugambye tugoberere nnyo kubanga obubaka obulimu bukwata ku ggwe nange aliwo olwaleero omulamu. Ojja kubikula Bayibuli yo mu kyabo kyakubikula essula eno ey'okusatu tusome olunyiriri otuuseewo olw'e17. Kubikula essula 3 olw'e17 ayogera ebigambo bino. Kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye neetaaga, so tomanyi ng'oli munaku gwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere. Kye tuyiga kirina omutwe ogwewuunyisa gugamba nti si buli ekitemagana nti zaabu, si buli ekitemagana nti bw'okiraba nga kiri kiti erabika zaabu. Akati kyavudde agattako olunyiri luno nti kubanga oyogera nti ndi mugagga gwe ndi mugagga era nze ngaggawadde sirina kye neetaaga, so tomanyi ng'oli muntu munaku gwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere. Bintu bimeka ebyo abagagga? Kyova nga baatugambye bw'oba osoma ebigambo bino tobisomera mu ntunula naye byesomere. Bw'atyo Yesu bw'atunuulidde ekkanisa y'olwaleero gya teekateeka okukima. Kati aleese buno obubaka okutulaga kuba yagambye mmanyi by'okola. Kye twelowooza okubeera kirala ne Kristo kyatwalako kirala. Tekyansanyusizza nga ndaba ekintu kino bwe nasomye ebigambo bino nga naye Mukama twaba ki? Twaba nga muntu kubeera nga mulwadde buno obulabe bw'amaanyi nnyo 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 buli ku kkanisa ya Laodikiya, ng'olina kansa akuluma naye nga gwe wakana bagamba mye eddagala owona ekirwadde nze siri mulwadde. Naye ng'omusawo yasoma ebitundu by'obulamu bw'abantu agambye naye omanyi kino kyekikuluma gwe n'ogamba nze siri mulwadde. Twalina mukwano gwaffe bambi yali mulwadde, baamukeberanga mulwadde buno obulwadde bwa HIV n'agaana okumira eddagala ng'agamba nze siri mulwadde. Bambi obulwadde bwamukuba ne bumutwala.
naye ate banna abakikkiriza nga bamaze obbalaba nga balwadde bakola ki era bakyaliwo. So ebigambo bino bisongovu mu ngeri yabyo, naye Katonda lwaki aleeta ebigambo bino olwaleero? 1 tuli banaku, tusaasirwa, tuli baavu, bazibe b'amaaso, ate abali obwereere. Ngerawoddeki yaliwo olwa kitegeeza ki? Zino zembeera ez'abantu ba Katonda Yesu zaalabye n'avaayo n'azoogerako era ayagala azikoleko. Tetumanyi kye tuli mu by'omwoyo, twelowooza okuba kye tutali. Ekyamazima abantu ba Laodikiya bo baali bagagga nnyo era nga nabo bakimanyi, era ne bwe baagwa mu katyabaga tebaatiisibwanga. Ekkanisa ya Katonda ey'omu nnaku zino ez'oluvannyuma nayo ngagga. Bannange tuli batuufu ogamba tuli bagagga. Tuli bagagga mu ki? Si mu nsimbi as such, naye tuli bagagga mu mazima g'enjigiriza ya wiga ekigambo kya Katonda. Tutegeera bulungi nnyo obunnabbi ago mazima. Bannange tumanyi obunnabbi, tumanyi ebyawandi ate tubimanyi, tumanyi nnyo ebyawandiikibwa. Era bw'olaba bagamba tuli bayizi ba kigambo. Obunnabbi tumanyi, obw'abatume n'abajulizi. Mazima ekkanisa eno erina omusana mungi okusinga ekkanisa endala zonna mu nsi, ate ago mazima era naffe tukyemanyiiko nga bw'okiwulira. Naye waliwo obulabe obuyinza okutuuka ku bantu b'omu Laodikiya. Obulabe bwe bujja ekkanisa emanya. Baibale bw'obuuza omu Adventist oba nti eby'ennamba ya 666 abimanyi n'ebinaavaamu akola ki? Abimanyi. Ne Yesu akimanyi nga tukola ki bannange? Tubimanyi nnyo 100%. Ekkanisa eno erina obuvunaanyizibwa bungi obw'okwasa omusana ogwagiweebwa okusinga endala zonna. Kati kankyeteekeko, nina obuvunaanyizibwa bungi nnyo nze ng'omukristaayo ategedde Kristo n'amazima ga Bayibuli okusaasaanya obubaka buno eri abantu abatakola ki? Abatabumanyi. Era omutima gw'ekkanisa y'ensonga eri Kristo. Abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu, naye ye Mukama alaba mutima. Bw'olaba abakristaayo afaana bwe batyo, mutuufu oyinza n'obbawa certificate nti mu kigambo kya Mukama balyoke bawangudde. Naye Katonda bw'atutunuulira atubuuza mu by'omwoyo twetesitese kyenkanawa. Kituufu amazima tugamanyi, kituufu tukyusizza abantu, naye naffe tukyuse. Jjukira byo twasomye ku basajja mu Matayo 7:21 mpaka 23 abatakkirizibwa kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, naye nga bamujuliza, naye Yesu otulese bweru nga tuba tukola emirimu gino mu linnya lyo, nga naffe twekakasa nga tulaba, nga tuba tubuulira enjiri mu linnya lyo, ne tukola ebyewuunyisa, lwaki otuleke bweru? Laodikiya, bubaka bwo, bubaka bwange buzze kuŋŋamba kwekyekinga. Tekimala kubanga mmanyi Bayibuli, mmanyi ebyandibwa, mmanyi everything, naye nga tebisoose kukyusa bulamu bwange. Tekimala nze kuba mubuulizi w'amaanyi nenkyusa abantu naye nga obubaka bwemba tebukyusizza nze okusooka. Mmanyi olowooza olaba naye tokola ki? Ye Mukama bw'atupima alaba tetulaba. Bw'atusa ku misaanya ey'eggulu bw'ati alaba nga waliwo ekikola ki bannange? Waliwo ekibulamu bulamu bwaffe. Yesu afa nnyo ku mutima. Endaba eyaffe ey'omuntu tulaba biri ku ngulu. Bw'olaba omuntu ng'ayambadde bulungi suuti omuntu oyo mukristaayo bannange, bayimba Bayibuli alina, Song Books alina, atambula bulungi, ayogeza buwombeefu, akola ebikola ebyekisa, very good, birungi. Naye kiki ekiri munda mu mutima? Katonda alaba kiri mu mutima. Era lumu Mukama yagamba omuddu we Samwiri nti totunuulira ndaba ya muntu. Somako mu Samwiri ekisooka essula 16:7. Lwaki Mukama alina ensonga ku kkanisa efaana bweti nga kulyaba ekola ebirungi bya kikristaayo naye nga munda ye Mukama alina kyalaba ekibulamu. Samwiri 16 ekisooka
olw'omusanvu agamba naye Mukama n'agamba Samwiri nti totunuulira maaso ge newankubadde embala ye bweri empanvu kubanga mugaanyi kubanga Mukama talabanga abantu bwe balaba kubanga abantu tulaba bwe tuti abantu batunuulira ku nfaana ya muntu ey'okungulu naye Mukama atunulira mu ki bannange atunulira mutima Katonda alaba emitima balaba ogwange n'ogugu kiki kyalabamu kyesabola kulaba jjukira omutima guno yagawugalako mu Yeremiya 17 nti gulwadde endwadde etakola ki bannange etawonyezeka naye ani ayinza okugumanya Katonda yekka yagumanyi si buli ekitemagana nti zaabu si buli akowola Yesu nti mukyufu si buli ey'amaanyi ashuwaddidiirwa agenda luddawa tubikola kubanga tuli bakristaayo tuli baana ba Katonda abakyusibwa naye kiki ekiri mu muntu wange ow'omunda obukyufu waffe bulina kubeerawo nga buva munda omuntu oyo ow'omunda oyo Katonda gwalaba era gwasinga okwettanira ki ekifudde abantu bano okubeera bwe batyo okubanga basaasirwa baavu tebakkiriza nti baavu tebakkiriza nti tebambadde waliwo ekibabulako kyebatalaba kyebatamanyi kubanga amaaso maki bannange mazibe ekibi kiziba amaaso g'omuntu waliwo omuntu watuuka ng'akola ekibi naye ng'ali senseless to sin ng'ekintu okulaba kimanyiira tekikyama mawe Bunabbi agamba nti lwemanyiza okukola omuze omulundi ogusooka osooka n'otya nuyanga maama kino nze kale kankikole oba omaze okugulirawo setaani ebbanga okutwala mu kukola ekintu ekyo emirundi n'emirundi naye nga tolimu na kutya era nga tofaayo kati otuuka mu mbeera okubanga oli mwavu nti oli mwavu ng'omanyi oli mumativu nekyo kyoli Yesu agamba ebigambo bino taaga tubeere baavu mu bino naye agamba abaavu mu by'omwoyo beyeetaaga Matayo 5:3 balina omukisa abaavu mu mwoyo lwaki balina omukisa kubanga obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe statement eno eri brief naye bw'ogiranduula lwaki Yesu kye yategeeza omukristaayo omwavu mu by'omwoyo ye mukristaayo ayaayaana okunoonya ekisa kya Katonda kimukwatirwe ye mukristaayo awulira nga tasaanira mu maaso ga Katonda yeetaaga okwenenya Mukama akole ki amuddiremu ye mukristaayo aliko omwoyo omutukuvu amulumiriza ye mukristaayo awulira ng'alina ennyonta ey'okuyiga ekigambo kya Katonda bw'otabeera mwavu mu by'omwoyo tojja kusoma Bayibuli twabirabaalabadde twabisomasomedde ebyo ki kye tutanaba kusoma waliwo bwe banyumizaako ne bagamba nti omuntu omu yabuuza nagamba mutugamba ogenda okusaba kakati tusabe ki kye tutalina mpozi mu abanaku mwe muba musaba Katonda tuli bazibe b'amaaso mu ngeri eri nti tosaana kulaba bwereere bwo tuli bazibe b'amaaso Yesu bw'atulaba n'atusaasira twawabanga endiga naye tetumanyi naku tuyinza kwejja gye twawabira kikwasa ennaku Mukama waffe Yesu ng'alaba embeera efaana bwekyo tetwambadde Yesu bw'atunula bukristaayo bwaffe alaba waliwo ekibulako bw'akwata minzaani ez'eggulu n'atupima alabanga we are wanting waliwo ekibulawo osanga muganda wange ne mwannyinaze yensonga lwaki wooli olwaleero Yesu omuwe omwaganya ajjuzeewo ekibulawo Laodikiya mubaka ekkanisa ey'omulembe guno ogwaleero Laodikiya be bakristaayo Yesu bagenda okusinkana mu kiseera kino eky'enkumiro ekisembayo ebigambo byonna Yesu bye yawa ekkanisa eno binkwatako bitukwatako direct ng'abakristaayo oli munaku asaasirwa eggulu litusaasira bamalayika ba Katonda nga bakola omulimu ogw'enjawulo okuyamba abantu tuleme okuzikira mu muliro ogenda okujja bayamba abantu abalinga abatawulira wawe nasomako nga Mukama agamba nti twabakubira engoma bazine basobola kuzina
twafuwa emirere naye nga tulinga abafiira abazibe b'amatu era Wodekiya. Naye ate nga ffe mu ndowooza zaffe tulaba tuli bulungi, tetuli balwadde naye tetumanyi tulina obulwadde, tulina amaaso naye tegalaba bya mwoyo. Nsaba Mukama atuyambe amaaso gano ag'ebyomwoyo agaggyeko ekigakutte nga bwe yakijja ku maaso ga Pawulo, agajje ne ku maaso gaffe tulabe ebikulu ebikwata ku bulokozi bwaffe. Atukebere bw'anaakonkona tujja kuwulira. Tolimbanga mwoyo gwo nti olina wootuuse mu by'omwoyo era oteredde. No, tufa buli lunaku, tukula buli lunaku, tukyusibwa buli lunaku mpaka Mukama waffe lwalikola ki bannange, lwalikomawo. Nsaba Katonda atuyambe tujje eri Kristo ng'abalwadde abategee tulina ekirwadde ekituluma kyetasobola kuwonya, ekyatulema, naye nga Yesu ye musawo yekka asobola okukituwonya. Obugagga bwe tulina bwa bintu bino ebiggwaawo. Bwe tulowooza tuli bagagga tugaggawa naye tetulina kye tulina, tuli baavu. Mukama atuwa obwavu obw'omwoyo obw'olubeerera. Kyekimu ku kijja okutuyamba okunoonya Kristo Yesu, tuveemu endowooza eri ey'omufalisaayo gwe twasomyeko mu Luka 18, siriiko kye neetaaga, siringa, siri, nze siringa, ndi yaddeko. Kubanga era n'emikolo gy'ekkanisa ffe tukola kyonna kino. Tube n'obwavu obw'omwoyo ate tukiwulire nga tukirina. Yesu ajja kufuna omwagaanya ogukola ekyo kye twetaaga. Yesu ajja kufuna omwagaanya okututuusa ku bukristaayo obwetaagibwa obutali bwa kibuugumirize. Bw'osoma Luka essula 5 tusangawo ebigambo bino. Luka essula 5:8. Peter yali omu ku bantu abaali bamanyi nti balina we bali mu by'omwoyo, naye yali tamanyi nga yalina ekimubulako. Nga bw'amulaba Yesu alaba nga waliwo ekimubulako, Mukama n'amusaasira agamba ebigambo bino nti naye Simoni Peetero bwe yalaba. Kitegeeza before yali tannalaba, naye Peter bwe yalaba n'avunnama ku bigere bya Yesu. Yalaba ki? N'agamba nti ndeka kubanga ndi muntu alina ebibi, Mukama wange, ndeka. Waliwo ekyabawo mu bulamu bw'omusajja ono Peter okutuuka okulaba. Bwe tugenda Yesu Kristo omutukuvu okutweyoleka mu bulamu bwaffe ne tubeera mu ye nti mubeere muze nange mbeere mu mmwe, atuyamba okulaba obwereere bwaffe, atuyamba okulaba obunafu bwaffe, atuyamba okulaba biki ebitubulako. Tosobola kulaba Yesu Kristo n'osigala nga bw'obadde era okuba omulanga guno n'ogamba Mukama Katonda wattu sisaanira la kubeera muweereza wo, nze ndaba sisaanira. Bwe kitaba bwe kityo tujja kuzikira nga tetutegedde. Nsaba tuvuge ba Peetero ab'obayo tulabe, tuvuname ku bigere bya Yesu tumugambe tulina ebibi bingi, Mukama waffe tusaasire. Tuba tukwatiddwako amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Mwoyo aba asobodde okutulaga defects eziri mu bulamu bwaffe, aba asobodde okutulaga amabala agali mu bulamu bwaffe. Kyavudde agamba nti nkusaasira kubanga tolaba, oli muzibe w'amaaso, kyova otambula nga weeyagala ate ng'olina bwereere. Naye Yesu waali. Yesu yayamba Peetero ono okulaba, era y'omu agenda okunyamba, naawe agenda okuyamba okukola ki? Okulaba. Kigamba nti Yesu bw'atweyoleka mu butuukirivu bwe ne tubulaba, ffe tulaba obutali butuukirivu bwaffe n'obutasaanira waffe, ne tugenda ku maviivi gaffe ne tumukaabirira ne tumusaba atusaasire, atusonyiwe. Amalala agavaawo, naye oba n'amalala gajja kwetera okuwira nga teweetaaga Katonda kusisinkana. Gali ag'omufalisaayo ge twasomyeko. Leka kutwala bintu by'okola n'otandika obibayiramu obutuukirivu, kubanga nze nsoma Bayibuli yange ngamba nti obutuukirivu bwaffe
zenzina ezikoze eki ezikongedde mu maaso ga Katonda twayonoona ffenna twawaba. Leka kukiza Setaani kuteeka mu ndowooza nti atofaayo toli bubi nnyo omukristaayo olina bw'oli oli yaddeyaddeko eyo eba ndowooza ya Setaani gyakutaddemu n'akusiba akatambaala ku maaso. Naye Katonda mwetefutefu okutusiigako eddagala tulabe mwetegefu kubanga problemu yetulina agimanyi alina eddagala lyayo akola ki bannange alirina. Tubeere ng'omusajja ono omuwoza gwe balabanga yali mubi nnyo n'asaba okusaasirwa kwani kwa Katonda. Mukama yateekawo omukisa guno mu Isaaya essuula 18 ayogera ebintu bino nti mujje nno tuteese ffembi ntegedde nga muli bazee b'amaaso nkimanyi muli beerere temwambadde muli baavu naye temuna kyemusobola kwekolera mujje buzije tuteese nammwe nga tuli bameka babiri. Ebibi byammwe naye binaabanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira naye binaatwakalanga bendera binaabanga ebyoya by'endiga. Katonda waffe yeebazibwe, Mukama yeebale. Katonda wangeri kyona ayita abantu ababi ye bizinesi ye. Katonda wa kika kyona ayita abantu abafaana bwe bati ate ng'alina essubi eribazzaawo wadde olaba nga oli beyond repair. Eyo ndowooza ya Setaani. Mujje tuteese ffembi nze nja kubakyusa kubanga agambye tusaasirwa tuli baavu naye betwetaaga okutufuula kyetwetaaga otufuula mwetegefu okukola ki okubitutuusaako n'okubitukolera. Bino byasuubiza Katonda wange. Bwe tunakkiriza okujja okuteesa ne Katonda ebinava mu kuteesa kwe bigenda kutugasa. Ezekiya 3:6 olw'abirimu n'olw'abirimu annyonnyola ebigambo bino ebyansanyusizza. Yagambye bw'ati era ndibawa omutima omuggya. Number 1 twetaaga mutima mujja. Ndibawa omutima omuggya kuba gwe tulina kaakati oba nguyite gwa kiwaanyi oba nguyite kiki gututeekamu endowooza etali ntuufu. Ndibawa omutima omuggya n'enteeka omwoyo gwange omujja munda muki mumwe. Twetaaga bintu bijja muffe kubanga bye tuli bino bitufukidde ekizibu mumwe era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe. Amiina. Nembawa omutima ogw'ennyama. Bw'atakola kino Mukama waffe abaagalwa tujja kusigala mu mbeera ey'obunaku ey'okusaasirwa ey'okubeera nga tuli bwereere nga tuli baavu tetwambadde naye nga tetulaba tetuswala. Tulinayo eyawaffe akaana ka neiba kabuuyi ka mwaka oba gumu oba ebiri katambula kalibe tekafa nayo baabi era banetwaba naffe twabikolanga mu buto simanyi tekafa nayo mwabakalaba mubulaba mukaba akaana kano tekamanyi tekalina bwene katamba ne kajja gy'oli nga bwe kali n'okakwata n'okatereeza. Naye agambye nti nembawo omutima ogw'ennyama nditeeka omwoyo gwange munda mummwe nembatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mukola ki ne mugikola. Katonda nga mulungi amanyi obunafu bwange. Katonda nga mulungi mu kisuubizo kino naye kijja kujja era yakkiriza okujja. Nazudde ekintu ekitusumbuwa olwaleero yeddembe Mukama lyatuwa eryokwesalirawo. Ddembe naye ddungi kituufu naye lirimu ebizibu. Bw'osalawo bubi ojja gabana ekivudde mu kusalawo okubi naye ate bw'osalawo bulungi ojja funa ekivudde mu kusalawo okuki bannange okulungi. Katonda ng'ayita aboonoonyi okujja gy'ali tuteese naye tugenda kifunamu. Agenda kukyusa bino ebyatulemerera tufuuke ekyo kyayagala. Weesange ng'ekyali kikukaluubira okukola ate kati ofunye amaanyi agakikola naye ng'ate mu kwagala. Ekyeri yayiro Yesu agamba mwe mwenna abazitoowereddwa mujje gye ndi nja bakolako. Tugende eri Kristo Yesu atukoleko kubanga tuli bubi. Katusabe tweteeke emikono gya Mukama enkyene ya leero akyusa obulamu bwaffe. Kitaffe omulungi
weebale nnyo fe okubeera bizinensi yo mu bitundu byonna byewakola. Tukakasiza tutegedde ng'amaanyi weegali. Gonza emitima gyaffe, tuteekemu emitima emijja egy'ennyama, otuggyewo emitima egy'ejjinja, tusobole okulaba, tusobole okubikkibwako obwereere bwaffe Mukama. Tutuukirize ebyagala tutuukirize. Tuzze nga bwe tuli Mukama Katonda wange, twanirize nga bwe tuli. Otukyuse tusaanire okubeera abaweereza abo mu mpya zo. Okuva leero n'okweyongerayo tuwe omukisa nga tugenda okuweereza. Tukume ku mirimu gyaffe, kuma abaana baffe, kuma abantu ab'enjawulo bonna abalina ebizibu Mukama bikoleko, oleete essuubi mu bulamu bwaffe. Kwe kusaba kwaffe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.